obwo bwabadde bwa mugaso nnyo naddala obubaka bwasabye bannayuganda bonna abawambiddwa n'abo abali mu kkomera nga tebalina musango bayinirwe ebagirawo. Bakadde bange bonna, embeera teyetaaga kugenda kukifukiza si ya bulijjo. Kizibu nnyo omuntu yenna asomera wano naddala lunaku lukulu okuteebereza okubeera mu lutikko eno nga tetulina Ssaabasumba Lwanga yayimbye n'emisa. Fena abamu kubeera tukyesuuze era kyatwadde nnyo obuzibu emukyala wange okulowooza nti ate tujja kujja ku lutikko eno nga Ssaabasumba taliwo, naye Omukama bw'atumayirize. Njagala okubagiza Eklezia Katolika, okubagiza Uganda yonna, okubagiza abo naddala ababadde abanyigirizibwa naye nga bamanyi waliwo eddoboozi erimu ku maloboozi amangi ya Ssaabasumba eribadde nga lisukka lwewabawo okunyigirizibwa. Jasigibula tezigera musaawa ekunya okwosekkulo Ssaabasumba yasitudde eddoboozi lye oluvannyuma lw'okutambuza olw'omusala n'asaba gavumenti ete abo bonna Bannayuganda abaawambibwa, abatulugunyizibwa, abali mu kkomera naye nga tebalina musango. Kyanaku nnyo ezaawozesaawo ennyina yakidde. Ssaabasumba yeegasse ku bannamadiini abali outspoken kuba ababadde nga balina eddoboozi eritatiirira kwogera mazima. Eginawera myezi 3 nga Bishop Kaggwa wa Masaka atufuddeko okufa paka kati tugenda tekiririka. Mu mbeera eno Ssaabasumba w'essaza ekkulu Dr. Cyprian Kizito Lwanga naye afudde mu ngeri etategeerekeka. Ekyono tekiri kufe ffekka n'ekyatandikira eyo baganda baffe Abasiraamu nga bwe mwalaba nti Sheikh Anas Kanisa yagenda bw'atyo, Sheikh Nzata naye yagenda bw'atyo mu ngeri etanyumirwa Bannayuganda. Twakozibwanga Abakatoliki ng'Abaganda ng'ebintu ebimu naddala binene tubitiisa omumwami tabyogerako okulyawo okubyogerako okukutu. Naye ne baza Katonda omujiji gw'Abakatoliki guliwo tukkiririza mu kwogera ensonga abantu. N'olw'ensonga eyo olw'Abannange bonna abalina ebibuzo ebingi ennyo naye nga ansakono njagala okusitula eddoboozi okusaba okumanya ekyaviiriddeko okufa kwa Ssaabasumba Cyprian Lwanga ne bannamanyini oboolyawo okubuuza ebibuuzo ebikakali Mukama mutuwa okukyalibala. Oboolyawo okutiisibwatiisibwa kwetuyitamu kulemesa bangi nnyo okwogera ku nsonga enkulu, naye manyi nti nange amakwogera oboolyawo n'Eklezia mwennyini bwe bajja okugaaniza ng'abalala bonna. Naye ngeno embeera okutuukawo ng'ate etuuseewo mu mazuukira ga Mukama waffe Yesu, nsaba ffenna ekifo ky'okututiisa tetukumye. Gano amazuukira ne Pasika etegeeza nti Mukama waffe Yesu Kristo gwe tukkiririzamu yawangula okufa, yawangula amagombe. Kitegeeza nti n'okufa kubanga kyetusinga okutya, n'okufa tetusobola kuwangula mazima. N'olw'ensonga eyo twefaananyirize Yesu Kristo Mukama waffe era tugendeere mu bigere byabo abakulembeze ab'amadiini aboogeddenga amazima. Kyanaku nnyo ensi yaffe bwetubiri funye n'omukisa nga ne Katikkiro waffe tuli naye wano mukadde wange nzikiriza nkulopere nti abaana ba Buganda batibwa, abaana ba Buganda bawambibwa, ne bakubwa, ne balayibwa, ne bakulibwamu amaaso n'enjala, ne battibwa. Oolyawo bantu bangi nyo baakizibwa okusuka amaloboozi. Nebaza nnyo Katikkiro, nebaza nnyo Eklezia Katolika n'abakulembeze bonna bonna engeri ez'enjawulo abasudde amaloboozi gaffe, engeri gyetutakiriza mu kuwa musaayi, engeri gyetukkiriza mu kwesima kugamba ku mazima. Njagala nsabe buli omu buli kati kaafuna asube eddoboozi lye, kubanga bannaffe oluvannyuma lw'okusuka amaloboozi gaffe n'ab'ekitalya baabawula mu bannaabwe ate ne babateeka ku kubunya okw'enjawulo
eyo embeera amazima ab'oluganda bitwogerako si bya kugereeza bitwogerako ebituufu olyawo bannamawulire tebajja kuteekawo mu butuufu bwabyo olyawo tv tezijja kubyogeraku butuufu byabyo naye ndowooza nti mu mwaka 2021 oluvannyuma lw'abakitaffe ne bajjajjaffe ne banyaffe okuyita mu mbeera eziyingirizibwa bwezityo ezi gavumenti ez'abaamini ez'abugote tusuubira nti okukwata omuwendo okumala okusasulira ate ffe abaali basuubira okuddawo tubeere mu uganda eyagaza tubeere mu uganda eyesigisa tubeere mu uganda mulamu oyo bwange ekitiibwa sabe fenna mwoyo gwa ssaabasumba agumuze mirembe naye ate era mugeneemu ainsipayiringe bangi nnyo ababadde bawuliza ssaabasumba ainsipayiringe bangi nnyo bayimire ku mazima ago baleme kutiiririra ekereziya baleme kutiiririra buganda baleme kutiiririra ndowooza zaabwe kuba tekiri wafuuka ekereziya katolika oba kuwafuuka buganda kiri kuwamu naye anzanira omukisa guno kansabe mwenna